ياسين صل يا رب العالم اسمه طه وياسين مولانا المشافى في القيامة الله ويدانا بالغراء الله صل يا رب العالم اسمه طه وياسين اللهم صل وسلم عليه. Bibadde bigambya Adi Haruna Ssemakula ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Mukono ng'ayagala ofisi ya RDC okukwata bayimaamu bonna abalimira mu muzikiti ne batandika okwogera ku nsonga ezawulawula mu bantu ddala ez'ebyobufuzi. N'agamba kino nga ye tajja kikkiriza mu disitulikiti y'e Mukono n'alagira ofisi ya RDC okulaba nga ekola ebikwekweto okulaba nga bayimaamu bonna bakwatibwa. Okwogera bino abadde yeetabye kusubulula abasiraamu okuteereddwa ku disitulikiti y'e Mukono era kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bayimaamu wamu n'abakulembeze b'obusiraamu ku mutendera ogw'enjawulo. Mu kisiibo bwe tubeera mu kisiibo tulina ebisiibo bibiri. Njagala kusookera ddala akagambo kano Maama RDC nga ne baamashehe weebali. Njagala kuvumirira baamasheeka abaafuula omuze ogw'okuvuma abantu buli we bakwata akazindaalo nga basomesa. Njagala leero bakaazi mwenna nga weemuli wano ayakuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yambeererawo Abu Talib teyali musiraamu naye yasobola omukuza era n'amulwanirira. Olwaleero bwe ndaba Mwami Damba ne ttiimu nga tuli wano ffenna abasiraamu kakati RDC gyatandika olutalo buli seeka agenda okuvuma omuntu mu muzikiti tumuvunaane okutyoboolanga abantu babeere muzikiti basomesenga busomesa eddiini ya Allah balekeraawo okukola ebyo bye bakola. Haruna takomye ku ekyo kyokka wabula agezene ku nsonga z'ebyobufuzi n'agamba nga ye akyali ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono wa NRM tagenda kukkiriza bannabyabufuzi ab'opozisoni okuba nga beegazaanya mu disitulikiti y'e Mukono. N'agamba ekifo ky'agenda osooka okulemerako kyekyo ekya ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono ekya LC5 nga kiko Francis Lukoya Mukome gwe baalangira ku kifo kino wabula nga waliwo ebyo byali bitagenda bulungi okumulangirira. N'agamba kagwake kwetonye tajja kukkiriza Johnson Myenja Ssennyongo okulaba nga ajja ofuuka ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono agabadde anaagenda mu kkooti ye ajja kufuuka okulaba nga nayo Francis Lukoya Mukome asiga nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono. Ako nno kenyagadde okugamba akalala sinza butabeebaza abakozi ba gavumenti n'emikwano gyaffe mwenna obuwagizi obungi bwe mwatuwa okulonda ya NRM ne kulonda Yoweri Kaguta Museveni. Thank you. Ate nange ndi musanyufu nti disitulikiti ya Mukono eri mikono gya NRM omulundi guno era tugenda kulayira insha Allah era ssentebe omupya kakasa bukakasa nti essaawa yonna ssebo Mwami Damba tugenda kuwa ssentebe omupya ajja mu Gwokutaano insha Allah era nakyo kikulu mwebala obuwagizi obwo. Njagala Maama RDC okusaasira n'ebyo byonna byendaba bannabyabufuzi naddala abaagwa bye bakukasukira. Njagala Allah akugumye ebyo babikasukira Ssemakula yabimanyiira kubanga nze sirina buzibu nabyo. Bw'oli mukozi wa gavumenti tobeerangako mu byabufuzi. Ate njala nsabe ne bannaffe abaagwa bamanye nti tebaafuna kalulu mu bo nabo bamanye nti emyaka 5 si mingi. Ate ne mwabo abakukasukira amayinja wabasanga baagwako kakati simanyi oba gwe waali bawanguza. Kakasa nti Allah yasalawo abakulembeze naga nti gwe ye oba ki oba nedda. Ate no tekiri eyo yokka gy'owulira bakulumba n'abakwebaza ate nabo balina bye balumba. Kakati nina yatera okulumba Ssemakula naye ng'ate ŋŋamba nti si mutuufu. Olwaleero mu disitulikiti y'e Mukono
tulina bahonalevu bana ba MP bana batano. Tulina wa Mukono North, tulina wa Mukono South, tulina wa Nakifuma, tulina wa Central Division, ate ne tubeera ne woman MP. Abo bonna si banuupu oba ba opposition, era bayitamu nga teri abakutteko era nga teri abakwatidde kalulu kaabwe. Kakati neewuunya okulaba nti chairman LC5 NRM bwe yamuwangula kati ate oluffe twabba, kati bo tebabba. Kati nno n'olwekyo n'alisabye bannabyabufuzi, tuli bantu bakulu tukuze, teri yabba kalulu era teri yabba kalulu. Akalulu abaloozi bakuwa ate ne bakumma, ate aba opposition balirekeddaawo okulumba oba bali abaali bavuganya ababiri bonna bantu bange ba NRM. Gundi wa NRM Mwami Lukoya ne Mwami ani Oyanja ne wa NRM kwasimaidiro yayingira Nuupu. Kali n'olwekyo aba Nuupu mwafuna kye mwagala, district yaffe mugireke egende mu maaso. N'olw'obusonga obwo akantu ako kabadde kannuma nnyo RDC, era njagala kukakasa nga akyali mukulembeze w'ekibiina kino ekifuga eggwanga mu buli ngeri yonna. Mwami Muyanja tajja kujjawo ssentebe wa NRM mu disitulikiti ya Mukono. Olwaki? Ti abantu akalulu era bakyaliwo. Ekyokulala, kanso ya NRM eya Mukono tulina ba councillors 27. Nuupu erinako, Kwana erinako 13. Kati toyizaga nti twababba akalulu. Ebyo gyadde byogera mu bakozi ba gavumenti, naddala abakozi baffe abali wano. Mumanye nti NRM omulundi guno mwagiwa obuwagizi obungi ne pulezidenti yennyini nawangula ku 71.64%. Kyetwagala abooluganda nsaba mubeere bagumiikiriza. Saagala bantu bakola nsobi ate mu kintu ekiki ekituufu. Olwaleero muyinza okuba nga abali wano temmanyi tetuliko ffene Namboozi. Buli lwampita wano nebitwogera tembimanye. Era n'ebimu n'emigga gye tubuuka n'okugimanya temukola ki. Olwaleero mwatuwa akalulu ne tukawangula mu mazima n'obuki. Militale yali wano yali egenda kukuba bantu migo. Oleze baleeta zaali zigenda kutwala bisolo. Kati nno mu abatamanya kyaliwo twebaza ab'omunda abatebyako ku ekyo ekyali kigenda ku ki. Ne tutaasa omwana wa Uganda, omwana w'e Mukono asigalewo. Kubanga niwe yali maze okufeera enkomero twalize mu kkooti. Kasita balangira abantu ababiri oba osigaza okusolo ki kkooti kulaba bujulizi so sekkuba bikku. Tulinda gazeti kubanga n'olwaleero nesitudo ogendayo okulaba gazeti oba efulu nga tennakola ki ate olina kyokola nga gazeti teriimu. Kati tetwagala woosasulira baalooyo bogenda kusikiza wojjira ku babonalebo Namboozi statement abali wano bangi abazituwadde. No webigudde mu kulembeze w'Obusiraamu Supreme Regional District Card wa Gweta Mukono Haji Abdul Kakande agambye abantu abangi balina okufa okulaba nga twamalawo abo abatini nga bino abadde nga yanukula ebigambo bya Jaluna Ssemakula n'agamba wadde NRM ye y'abangi babula balina okufa okulaba nga n'abatini abali mu opposition nabo bawa ekitiibwa. Era ebigambo bya Sheikh Kakande bye by'obulira byayogedde ku mukolo guno. Naye Mukama Katonda nja kuleeta aya 2 emu eri mu Isra sura bagita Isra walaqad karramna bani Adam وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناه على كثير من الناس تفضيلا. نوا omuntu ekitiibwa
katonda yatugamba yayogera nawaki omuntu oki wahamalnahu fi lbari wabahr nemusitulira mu nnyanja ne ku lukalu warazaknahu min atayibat nemuwa buli kirungi kyonna wafaddalnahu ala kathiri min nnasi tafdila nemusinza buli kintu kyonna buli yenna yekwateko gwosinga ebitonde ebiri ku nsi kuno gwosinga ki tuleme kwekkakkanya ate ebitali byetusinga ate bitubeere nga bitusoomooza aya eyokubiri nega nti waid qala rabbuka lilmalaikati inni jailu fi lardi khalifa nze katonda yayogera ngenda okuteeka ku nsi kuno omusigire wange ngenda okuteeka ki ku nsi kuno muki musigire bamalayika ne bagamba atajalu fiha man yufsidu fiha wayasfiku dima wa nahnu nusabbihu qala inni a'lamu ma la ta'lamun katonda agamba ngenda okuteeka ku nsi kuno omusigire wange buli muntu wekwateko oli musigire wa katonda oli muki nawe Haruna omusigire wa katonda naye bamalayika abaaliwo nga katonda agamba ekyo atajalu fiha ogenda okuteeka mu nsi man yufsidu abagenda je okwonona wayasfiku dimaa bayiwa emisaayi bamalayika be bakyogera qala nagamba inni a'lamu ma la ta'lamun nze mbamanyi kyebutamanyi katonda amanyi kiyava atufuula baki bamalayika kibakyaki n'olwekyo buli muntu mu ddaala ery'okubeera omusigire wa katonda kola ekinakuweesa ekitiibwa ewa katonda ene ebizimbe biki katonda yali ateeka okubikola naye yabirekera muntu nyonyi biki tukole ebintu ebiweesa katonda ekitiibwa tubeere nga ffe basigire be si ffe tusinga obunene naye ffe ensi yaffe tufe tugira ki buli muntu wekwateko katonda omusigidde muki katonda omuki omusigidde muki okusambajja ebyamalayika bagati atajalu fiha man yufsidu fiha ogenda okuteeka mu nsi abanayonoona wayasfiku dimaa bayiwa omusaayi qala inni a'lamu wa'allama adama asmaa kullaha katonda n'agamba kambalage n'ayigiriza adamu ebintu ebiri ku nsi amanya gaabyo gonna n'alyoka addira ati bamalayika ti ambiuni bi asmai haulaa kale mumbuulire nga mugamba nti bano bayonoona mumbuulire bino amanya gaabo ne baga nti la ilma lana illa ma allamtana katonda waffe bamalayika bebadde tetulina kyetuyinza kwogera okujjako kyotuyigiriza ya adamu ambiuni bi asmai adamu bannyonnyola ebinaabaka osiku n'abanyonnyola ebintu byonna byemyogera mu luzungu mukimuki adamu yabituuma amanyi aga nti oyo gwe mbadde muzanyisa n'olwekyo nti omuntu yenna afuga ensi eno lwa buyigirize afuga ki ensi eno lwaki buli yenna muyigirize kozesa obuyigirize bwo obutakukkakanya buli kitongole kyonna kikozese obuyigirize bwakyo obutakikkakkanya tunaaba tuwadde ekitiibwa katonda yatufuula abaki abasigire be eziseukaziwede saagala oyo tamanyi nakusiiba nasiibye